omulungi gwensiga kwagala ku byebuli bw'enguzi. Naye bw'otunuulira katambi gye bigenda, Anita Monge ate ayinza kuwangula gavumenti batya? Bw'oyogera ennyumba y'Obukodyo, President agamba yamucontributingira. Faamu zeeyo z'ente, President yamuwa ente 100. Ennyumba eye Kololo na Kasero, President yagimugulira. Ennyumba y'Ekigo, President Yoweri Kaguta Museveni ya contributing. Now, ekitegeeza Anita Monge, speaker wange omulungi omubwati azafuna ebirabo, kitegeeza Rolls Royce kyekirabo ekisoose. Golowooza ente 10 ziri mu sente meka? Bihogo 10 zirigura sente meka? Ye Rolls Royce. Ne Rolls Royce President Yoweri Kaguta gundi Anita Monge yasaba President Yoweri Kaguta Museveni ekiraba kikirize. Ekitegeeza Madamu Anita Monge ayinza kuba wa mazima nnyo naye bwe nawulira Andrew Mwenda ayogera ku butambi, tamala emirundi omugenzi yabwogerako olunaku gwe yali agobebwa nabe yayogeranga ku TV n'agamba bamutuuza wali ne bamuteekako akatambi. Lwaki buli omu akomplaininga mu State House ku butambi bwe babakubako? Abantu babadde royo ne buvaayo boogera ngu baagala kutuusa ku first family obuzibu. Era kikatambi kamu ke bakubye ku Kadaga. Kati neebuuza, Kadaga yali ayina ambition y'okubeera president? Kubanga why now? Webuuza President Yoweri Kaguta Museveni akatamba aberedde nako kumala bbanga ki? Naye why Mwenda? Kubanga nalabye ne President Yoweri Kaguta Museveni awandiise ekiwandiikadde addamu eri Mwenda amugamba gwe mpita muzeeyi, mpita mukadde w'emyaka 82 kuli polingi muzeeyi, naye ojja kuntegeera bwe naakozesa emyaka gyange 82 ne peeni oba naki. Naye eno twatuukayo tutya? Ddayo mu butambi bwange bwe nakola, nabagamba Anita Monge ne gavumenti mubeere beegendereza nnyo ku bintu bya Anita Monge, kubanga ayinza kubeera mulungi wa mazima eri gwe abadde amukozesa yenna. Kubanga lwaki byonna bino abadde abikola? Weebuuze, in favor of who? But let the Holy Spirit guide them, please. Let the Holy Spirit guide them for the betterment of Uganda, for God and my country. Robert Kyagulanyi mugezi bannange olunaku gwe yagoba Mpuuga n'amugamba yeetonde ate ne obukadde 5 abuzeeyo.
buli omu n'avumirira Robert Kyagulanyi. Saawa zino ate buli omu yamuvumirira agamba Robert Kyagulanyi mugezi. Kubanga okimanyi saawa zino ab'ebyokwerinda bandi badde baziizeeko kavule. Bali mu kugisima up and down. Banoonyayo obukadde obw'abakomishona, sente z'abakomishona. Kubanga singa Robert Kyagulanyi yakonsayiringa ne Mpuuga, saawa zino byandibadde birala. Nabo bandibalirwa mu bali b'enguzi abaakonayivinga ne Mpuuga ne maama wange Triple SP kwange omulungi gwensiga kwagala ku byebuli bw'enguzi. Naye bw'otunuulira Katambi gye bigenda, Anita Monge ate ayinza kuwangula gavumenti batya? Bw'oyogera ennyumba y'Ebukeddeya, President agamba yamukontributingira. Faamu zeeyo z'ente, President yamuwa ente 100. Ennyumba eye Kololo na Kasero, President yagimugulira. Ennyumba y'Ekigo, President Yoweri Kaguta Museveni ya contributing. Now, ekitegeeza Anita Monge, Speaker wange omulungi omubwati azaafuna ebirabo, kitegeeza Rolls Royce kyekirabo ekisoose. Golowooza ente 10 ziri mu sente meka? Bihogo 10 zirigura sente meka? Ye Rolls Royce. Ne Rolls Royce President Yoweri Kaguta gundi Anita Monge yasaba President Yoweri Kaguta Museveni ekirabo akikirize. Ekitegeeza Madamu Anita Monge ayinza kuba wa mazima nnyo naye bwe nawulidde Andrew Mwenda ayogera ku butambi, tamala emirundi omugenzi yabwogerako olunaku gwe yali agobebwa, nabe yayogeranga ku TV n'agamba bamutuuza wali ne bamuteekako akatambi. Lwaki buli omu akomplaininga mu State House ku butambi bwe babakubako? Abantu babadde royo ne buvaayo boogera ngu baagala kutuusa ku First Family obuzibu. Era kikatambi kamu ke bakubye ku Kadaga. Kati neebuuza, Kadaga yali ayina ambition y'okubeera president? Kubanga why now? Webuuze, President Yoweri Kaguta Museveni akatamba abeeredde nako kumala bbanga ki? Naye why Mwenda? Kubanga nalabye ne President Yoweri Kaguta Museveni awandiise kiwandiikadde addamu eri Mwenda, amugamba gwe mpita muzeeyi, mpita mukadde w'emyaka 82 kuli polingi muzeeyi, naye ojja kuntegeera bwe naakozesa emyaka gyange 82 ne peeni oba naki, naye eno twatuukayo tutya? Ddayo mu butambi bwange bwe nakola, nabagamba Anita Monge ne gavumenti mubeere beegendereza nnyo ku bintu bya Anita Monge, kubanga ayinza kubeera mulungi wa mazima eri gwe abadde amukozesa yenna. Kubanga
lwaki byonna bino abadde abikola? Weebuuze. In favor of who? But let the Holy Spirit guide them, please. Let the Holy Spirit guide them for the betterment of Uganda, for God and my country. Robert Kyagulanyi mugezi banange